40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاندكوا محدث عيتوا عبد القادر الأرناؤوط. حديث يتوجد كسمة حديثي 26 يابي مكاغا. حديث يابي مكاغا رواه الإمام البخاري. إمام البخاري يجوجرا مشتبه شبه تبتيا شوف إمام البخاري بشي تبتيا صحيح البخاري بشي تبتيا صحيح البخاري النامبا لونانا چenda musatu mungeli yemune Imam Muslim rahimahullah najogera mutawo kibata batya صحيح مسلم وصحيح الإمام مسلم النامبا 1829 mungeli yemune Ahmad ibn Hanbali mushtawo cha hadith kibata batya مسند الإمام أحمد بارك الله فيه مجلد وقوكوين حديثي النامبا انكم نيا مبينا مچenda mutano era najogerera mu musnad enamba 15 mu 16 era Bukhari mu kitabo cha Bukhari yajogera enamba 12 mu 5 munya ngabi yajogera namba lunana mu 93 ngaitunyumiza sahaba hadithi ne vaka Abdullah ibn Umar wakadhalika na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma na balala mriwayati zenjawul kati yenyuraje tugenda kusoma Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma Allah basime mbiriri qala gamba Abdullah ibn Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqulu nawilu baka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama ngagamba kullukum ra'in mwenna muri baki ra'iye muki mulunzi mwenna muri balunzi mwenna muri balalo mwenna mwino obuvunanyizibwa obwabakwasibwa mwenna wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi era mwenna buli yakwasibwa ekyokulunda buli yakwasibwa ekyokutwala obuvunanyizibwa obwokutwala obwokwetikka wakubuuzibwa ku kyamukwasibwa. Naleta ebyokulabirako n'agamba al imamu ra'in imamu mulunzi wa mas'ulu an ra'iyatihi agenda kubuuzibwa ku kyakola atya kyalunda. Imamu kyayogerwako wano imamu kyayogerwako mu hadithi. Naam, imamu omuzikiti ayingiramu mwingiramu imamu omuzikiti. Naam, muyingiramu akulembera abasiraamu mu kitundu ye imamu, ku level y'ektwale naye imamu, ku level ya district naye imamu, ku level y'eggwanga lyonna naye imamu. Muzingiramu n'omukulembeze yennyini owokuntikko atwalibanga imamu. Bwabeera musiraamu abeera imamu. Era obujuzi bungi bugamba bukubirize bumuyita imamu, oluusi bamuyita amir, oluusi bamuyita sultan olwokubanga bane powers. Kati abo bonna okuva ku mufuti w'eggwanga Uganda okutuusa ku imamu omuki, buli omu alina obuvunaanyizibwa bagenda okubuuzibwa. Mufuti agenda kubuuzibwa, district kadhi abuuzibwe, mufuti agenda kubuuzibwa, regional kadhi abuuzibwe, district kadhi abuuzibwe, mukulu w'ettwala abuuzibwe, ne imamu okumuzikiti akola atya abuuzibwe. Bagenda kubuuzibwa kuki? Wa mas'ulu an ra'iyati, buli omu kwa bagenda kubuuzibwa ku bulunzi bwe. Imamu bagenda mubuuza kuba ki? Imamu omuzikiti ku basiraamu be nga bamubuuza ku ki? Kiki bagenda okubuuza imamu looza? Abantu bagenda bamubuuzaako ki? Bagenda bamubuuzaako ki imamu?
agenda kubuuzibwa ku busiraamu bw'abantu be bakulembera abalutadda mu kitundu kye olw'obulagajja bwa imaama ajja kunyonya lwaki balutadda abalutadda mu kitundu kye abavubuka bagwanga mu bwenzi ajja kubuuzibwa lwaki bakola ki imaama alina okumanya abavubuka batuuse okuwasa abawala batuuse okukola ki okufumbirwa imaamu yateekeddwa okukola ki era alina okushajja abantu abo n'abazadde okutwala nti abange ndaba Sumayya atuuse lwaki tumuwa mutabani wa Haji Ahmada wa hakaza agenda kubuuzibwa ku kyekyala ku bantu batwala senga bafuna inhiraf okuva ku muki ku mulama mathalan senga nga kati omusiraamu oli bwalwadde sekaffe bwalwadde ne tumala tulagajja n'agenda mu balokole ne bamuyamba ne bamulutaddisa obuvunaanyizibwa obubeera mu nsonga y'ani asookera ddala imaamu kulagajjala obutasala magezi kulaba nti omusiraamu ayambibwa kubanga senga tukuba omulanga ne zigaana kikakata ku mukulembeze okutuukira omuntu kinna omuntu twale haji gundi mu ddwaliro kijja kulabika bubi yateekeddwa okuba updated ku buli nsonga negenda mu maaso eri omusiraamu era omusiraamu ofuna obuzibu n'otagenda wa imaamu oba okoze otya weeryazaamaanyiza kubanga imaamu ayinza obutamalayo obuvunaanyizibwa bwonna naye atiisa ateekeddwa okuba n'abantu abamukola ki be bayita ababitwana abamuyambako era bamukwasizaako obwa imaamu si bwakukwanjwa baimaamu basituke imaamu omuzikiti guno n'atuuka salaamu alaikum n'atula salaamu kale baimaamu bagende wali baimaamu ku mukolo bamana babategekedde enkoko ezaabwe buvunaanyizibwa bwaki bw'amaanyi nga senga twaba tumanye obuvunaanyizibwa obwo tubandibadde abukayanira senga twaba tumanye emitawaana egiri ku mitwe gwaffe gyaffe tubandibadde akanira bwaki wabula twandibadde tudduka budduke kakati walidhalika muvunaanyizibwa bwa imaamu hatta ateekeddwa okubeera nga yeekenneenya ani gwagenda okuleeta okusomesa abaki abasiraamu aleme bateeka munharifu laqida muntu avudde ku mulamwa senga ageza n'abatulamu ka virus ne bava ku mulamwa ani avunaanwa imaamu kyovula nti abalimu abamu ekitu kito bakikaniranga emimba lya nabbi tezanyirwako naye si mu ngeri eteekeddwa kuba tezanyirwako nti si buli muntu nti agikola atya nga nagigerako amala kumwekenneenya kakasa ddala kyagenda okuba abasiraamu naye ne bwanaamira maaso ga Allah agenda kukimirako nti ya Allah omuddu oyo nali mwesiga yandyamu buli lukwe neyeefuula n'abasomesa bikyamu naye nali mukoze eki siwaga nti kale kabeko kyabategeeza oba oli awo tomanya bayinza okufunamu faayida nedda nolwekyo obuvunaanyizibwa masuuliya ga imaamu manene nyagenda kubuuzibwa okuva ku imaamu asooka obwetwale paka nolwekyo ffenna tugenda kubuuzibwa obwokubiri warrajulu raa'in n'omusajja mulunzi mulaalo fi ahalihi kubaki ku bantu be omwami yenna mulunzi ku bantu be ani abategeezebwamu abantu be bagamba abantu b'omusajja abategeeza nani babategeeza abakyala be musajja musiraamu taba na mukyala omu musajja omusiraamu mwanna maddala enjasa bigwa abaana atandikira mbameka omusajja enjasa bigwa atandikira mbakyala abiri nogenda ggulu akakyala akamu Allah yakikozesa ku muntu ku mutiitiizi atidde aga nti owaayi kambe noomu naye omusajja walidhalika Allah atandika yatya fankihu ma taba lakum min annisai mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahid omuntu okuteekanyaka naye nga lwaki otya okwekanyakanya lwaki otitira okutuuka ku ekyo lwekyo omusajja enjasa bigwa alina okubona atandikira mu babiri nogenda ggulu kati nolwekyo omwami avunaanwa eri baki bakyala be abasooka okuyingira mu bantu bakyala kyetuba tugamba ahlu nabiyi sallallahu alaihi wasallam oba ahlu nabiyi abantu b'enju ya nabbi abasooka okuyingira mu baki bakyala kati abaita ahlul baiti abantu b'enju ya nabbi ng'ate avuma bakyala ba nabbi babakoonaganye kubanga gwe tasobola kubeera muntu wanju ya nabbi ng'ate bakyala be bakafiiri oba nabbi tasobola kuba musiraamu ate mwababeera ne mubeera abasiraamu nga bakyala be baki
mumanyi lwaki bagamba lwaki nabbi bamulekawo nibakola tuli mubakyala be nga balaga nti nabbi kenyini ali mwononefu abakuba mulongoofu abeate nabakyala bononefu nga ate nabbi wani bamutawaana abashiya abalina entegeera eyo nolwekyo abokubiri abayingira mu bantu bwenjuyo abantu bo bani abaana bo kati buli musajja agenda kuwuzibwa ku famire ye bakyala bo ng'obwabuzibwako ebintu ebyo obugabirizi genda kuwuzibwa ku bugabirizi bwabwe okubambaza kubajjanjaba okubasomesa eddiini ogenda kuwuzibwa okubasomesa eddiini mukyalo n'abantu ogenda kuwuzibwa bukyomwasaba mwongerako ku ddiini oba nedda abantu bagenda kuwuzibwa ku ddiini wabayigiriza eswala oba nedda kubanga eddiini y'obusiraamu egamba muru auladakum bisalati abaana mumbalagire okusaala bisabi nga baweza emyaka emeka 7 abaana baffe ku myaka 7 tegeeza nti egyo emyaka 7 okubalagira okusaala babateekeddwa okubanga amanyi ekikolebwa gonolagira ti omuntu okusaala tamanyi kusaala tamanyi swala ateekeddwa okuba mu myaka egyo 6 ng'amanyi kiki omulagira wonna asaale omulagira okusaala paka ku myaka 10 era ng'ojja ne musala nga muzadde azze n'omwana oyo ng'omuzadde azze n'omwana oli wuyo alina nesigida mu kyenyi abaana kiko ekyo balagira okusaala agimanyire swala okuva mu buto omwagase omuwa ebirabo omuteeramu embeera emwagase omuki omuzikiti bw'ojja ne muzikiti bw'azannya n'omutuuza n'omuwabula omuzikiti nyumba za Allah tebagizanyira muto okuba mukube wabula abaweza emyaka 10 Nabi sallam yagamba waduribuhu mubakube emboko biashiri nga weze emyaka emeka 10 omukuba ku myaka 10 paka wafuka omusajja omuki omukulu nga weze emyaka emeka awo abafusa omusajja mukulu era ekitabu kyekiba kikoze eki kiguddwawo senga omwana aweze emyaka 10 n'atasaala omuzadde n'asirika busirisa afuna omusango omuzadde la shaka afuna omuki omusango kulagajjalira ekirabo Allah kyamu eky'omwana abatukulembera longoofu bawasanga abakyala ne babeeranga nabo n'enniya y'okuzaala abaana nga bakigenda mukyo okuyinjiwaza ummatu Muhammad sallama si kubonjawaza buzwaza wabula okufuna abasiraamu bannamaddala abanajjula muzikiti nga basinza Allah abanamwawula okufuna abawalimu okufuna bannatawhidi abanayawula Allah subhanahu wa ta'ala si kuweza buweza namba nga mumwe mulimu bwaweza mulimu abanywi b'omwenge abanywi b'enjaga mulimu balasita mulimu baani si kyekigenderwa kigenderwa mukyo kuzaala abasiraamu abava mu ggwe nga basiraamu abagenda okuyimizawo eddiini yani wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo bannange tugenda kubuuzibwa ku bakyala baffe ennyambala yaabwe mukyala ogenda kubuuza ku mukyala we ennyambala gy'ayambala ddala ye ennyambala y'obusiraamu gyandibadde ayambala ng'omukyala omusiraamu ogenda kubuuzibwa ku kulya kwa mukyala wo ogenda kubuuzibwa ku ddiini ya mukyala wo kubanga gwe mutwe ogenda kubuuzibwa ku embeera nenesi ya mukyala wo abasiraamu babawa abakyala abawala b'abakyala nga bali ku mulamwa gwa ddiini ne batuuka ewaffe ne boononekerayo naye nga omuzadde omwana amukkiriza ku musingi gwe n'omugamba njagala balage ekyengera njagala bakakase emaali gye nnina neefaragana bwe bityo n'otandika okumuexposinga mu bantu n'okumukozesa gwe byokola otya n'omujja ku jilbaabu era abangi babibuuza ebibuuzo sheeka nze mwami baze weyanziye waffe nga nebikiira naye kati ntuusa ngamba sibye bitayagala bintu byakwebikiira ayagala nyambale bodi ngaga nyambale obugoye kati sheeka nkole ntya nga musiraamu kati ate abaami abaasa abakyala abatali basiraamu olugendo luba luwanvu okumusomesa okumwagalisa eddiini naye abasiraamu bangi bawasa abakyala abo abo natuuka n'okugamba seyi batuwoowa naye teyampa amawale gange teyagampa ng'ategeeza mahare teyagampa ate nga batugamba ayina okumpa amawale oluusi ne tubawisa bubi ne tubyatama n'eddiini y'obusiraamu nga tubazaddemu abaana ne batukesa ne batwala abaana bonna kubanga omwami tosobola kwana muki na mukyala twalwa abaana n'owangula ebyo lubeera maama yakola atya yatera okwangula okugjako abatono ennyo nolwekyo n'omusajja agenda kubuuzibwa kuki ku famire ye owokusatu
walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha walmar'atu ra'iyati fi bayti zawjiha n'omukyala mulunzi maka gani gabbaawe mulunzi ku baana babbaawe avuna agenda kubuuzibwa ku baana babbaawe benyini bazaala n'abaana ba mukyala munne nga naye bamuki bamusajja abuuzibwa agenda kubuuzibwa ku bintu ebyawaka ebyomuki ebyomusajja okujjako obuntu obutonotono nga munnyo ebyokukolagana ebyawamu naye okukwata kooti ya bbaawe n'ajja omwannyina oba n'ajja omuntu omulala n'ajamala nga tamusabye agenda kubuuzibwa bwabula gajjamu wayamnauna almaun buli bintu nebikosebwa byabuki kinu bintu ebitukola ki n'ebintu bya bbaawe mukyala agenda kubuuzibwako yabikuuma atya okutandikira ku baana ku maka ga bbaawe hatta n'ekitiibwa kyani ekitiibwa kya bbaawe naye tuli ku mulembe Allah tusaasire ng'omukyala atuuza abakyala banne ab'ebweru n'atandika babuulira omumogo bwani era n'abalaga nga bw'atudde olwanaku obwanaakola ntya era nga bw'ali mu buzibu n'ebifaanagana bwe bityo naye ng'agenda kubuuzibwa mukyala naye mu maka ga bbaawe masuuli kubanga omwami bw'avaawo omukyala yasigala abuuzibwa ku bigenda mu maaso awaka yabeera ambasada w'omwami era bw'aba akomyewo n'amu apudeetinga buli kyonna ekibadde kikola ki yalina omutegeeza abaana abatali ku ddiini gundi ennaku nalina effujjo yakuba emmoroka yabendi n'ajasa endabirwamu era emisango bagireese kino na kino wahakaza naye tuli ku mulembe nga abakyala baffe abaana yababuusa bw'ovaayo n'okambwala ku kusaala kw'abaana yagamba abaana nabo bakambwalira nnyo ojja batiisa kyovola abaana tebakwagala oluusi n'abaye basanga obudde bukyali mwenno muyemangu mwebake kitamu anaatera okujja mwe munaamanya banaabuuza ebyosala oba mwagisadde nga maama yababuuza bakoleki yandibadde abagamba basaale naye yabivaamu gwe n'ofuuka omubi ku kyalo oba ku kitundu oba mu nnyumba mwoli otuuka ekiseera nga bw'otuula eno ng'obwana bukulengerera eri nga bukulaba nga ibilisi azze aliwo okubatulugunya era emirembe bagifuna okoze otya ovudde kubanga obakazakaza wabuuza eswala wabuuza enneeyisa yaabwe wahakaza nokyo n'omukyala bannanga agenda kubuuzibwa ku maka ga bbaawe walkhadimu n'omukozi ra'in mulunzi fi maali sayyidihi mu maali yani nze naawe nga twakwasa obuvunanyizibwa bwa bizinesi ya mukama waffe tuli bakola ki mukama we yakwesiga n'akuteeka mu dduuka okole sente omukubako enjawulo olunaku oba ya 5 era akasente okakuŋŋanyizaamu nakyo kakozemu side boys kakuzemu esimu ennene koze otya ojja kwogerera akasente ako okoze otya nga mukama we takategedde awo nno Allah atusaasire hatta n'okulya ekyemisana kiteekeddwa okukanyizibwako okuva eri mukama wo nti olya ekyemisana kya ssente bwe ziti naye abamukufe mukama wo bwakuba omugongo ng'otumya enkoko ng'otumya midnight maid ogucupa ogunene otumya nguga nti yallah nze kaneerire oba sitampadde musaala yanaamanya ate omwezi ogugwako n'okoloote awudde abamu waliwo nga abamu nga ye oba bafunye oba tebafunye ye alina okutemako akake n'akateeka pembeni era nga akasevinga era akakozeemu ebintu bingi abamu batuteeka ku pampu ne tubba ate bakasoma maki amafuta byonna byonna buvunaanyizibwa Allah tusaasire tugenda kuza ku mirimu gy'abaki gy'abakama baffe twakikyukiriza oba tetwagikola ki tetwakikyukiriza bwe kituuka kubavuga emmoroka byonna tugenda kubuuzibwa nga buli kyonna kyokola nga tukikoze mu bulambulukufu eri mukama wo tuli bakubuuzibwa nokyo bannange buli yenna gwe bakwasa amaana mukama wo ba musiraamu si musiraamu wakumukola ki waliwo abalina endowooza egamba nti abakafiri bo tebalina gye bajja tusanga awala bo oliruva mu bbaliro oliruva mu kabuli zaabwe butereevu direct to jahannama bo bakuyingira jahannama tebalina gye bagenda kutusanga kuwimyana mu bbaliro entegero si ntuufu obusiraamu tukubiriza okubeera abenkanya nekuba ki nekuba kafiri
obuli obwenkanyaabwe busobola ofuuka ensonga emukafire nemukolerya obusiraamu ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali tatukubiza nko kulyaza amanya batali basiraamu. Olaba Allah atugamba inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Niwabeera bakafiri tulina okuzzayo amanati. Nolwekyo nkola okulyaza amanya batali basiraamu si nkola ya buvunaanyizibwa, nkola ya kikhawariju. Ate nkola ya kikhawariju nkola yava ku mulamwa. Bali abalina ekikola ekikhawariju tebakoma ku ekyo batuuka n'okulyaza amanya basiraamu bannaabwe. Olwokuba balaba nti bakafiri gye bali babalyaza amanya nga baga nti abo ba muliro jahannam. Bo ne babisigala nga bokka batuukiridde. Nolwekyo ekigambo bwe kyo kiri omuntu al-khadimu buli naga bakwasiza amasuuliya g'omulimu wakubuzwa ku mwogo yagutuukiriza mu bwesimu nga bwe guli oba nedda. Bituuka kufa abasomesa obuvunaanyizibwa okumalako silibasi mu budde ate nga togimalako kutuusa muki mukolo babuuza basabalako silibasi gwe tofaayo gweokubira kugimalako babitegedde batabitegedde gwe kikulu kumalako. Abamu kufa abasomesa tugenda mu kilasi ne tukuba sitole ne tunyumya otaamu egwako ng'abaana tebalina kyebakoze eki naye nga bakola tova mu compound ya ssomero byonna tuli bakubuuzibwa. Olwekyo buli yenna yakwasa amasuuli yakubuuzibwa. Oyo wakumeka wakusatu twasoose naani imaamu omukulembeze netuzaako nyinimu omwami mu makage netuzaako omukyala abameka omukyala basatu omukulembeze nanyinimu n'omukyala abameka bano bana nanyinimu omukulembeze nenanyinimu n'omukyala bameka bano basatu. Kakati obuweereza owokumeka okuna mberesede kakati owokutaano Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba qala omulipatizwa hadisi agamba wahasibtu an qala nzijukira era yagamba warajulu ra'in fi mali abihi n'omuntu mulunzi ku mali ya mukadde we taata we wa mas'ula an ra'iyatihi bwakubuuzibwa ku kyalunda wa kullukum ra'in mwenna muli baki wa kullu ra'i mas'ula an ra'iyatihi era buli mulunzi wakubuuza ku kyalundanga. Kakati abo mbategedde bemeka balimu asooka omukulembeze owokubiri semaka owokusatu namaka owokuna omukozi yenna gwe bakwasa kapiki baganda fe baba okasa piki nagikyusa ebyuma nabifuula erangi nama nagimuddiza nga jemu eyempya piki gye bakuwa empya mu mwezi gumu n'ogimuddiza n'okyanga kyano oteekateekawo embeera kumba amaze okubba piki ya munno ojjako ebyuma ebipya n'okola eyo n'omuddizaako ebikadde ng'obifuuye kiki ye bambi babira balowooza bipya naye nga obuvundu ebiriko tebigambika. Abasiraamu babikola ebintu ebyo naye ogenda kubuuzibwa ku amaana ya muki ya muganda we. Nolwekyo abakozi tuli balunzi obwokumeka obwokutaano yani naffe abasigadde tuli balunzi. Atagwa mu abo toli mukulembeze, toyina mukyala, abamuwala toyina mwami, toyina mulimu, toli mukozesebwa. Naawe oli mulunzi ku biyungo byo ojja kuvunaanibwa ku biki? Ojja kuvunaanibwa ku maaso go, ojja kuvunaanibwa ku magulu go, ku mikono gyo, ku bwereere bwo, ogenda kubibuuzibwako wabikozesa otya. Abavubuka batambula nga beepika nga bagaziwa mu dduniya ne bakola effujjo olw'amaanyi ge beewuliramu bajja kubuuzibwa.
amanya wagalukozesa otya wagalunda otya amanya wagakozese mu kutaasa eddiini ya Allah mu makubo amatuufu mu kuba buloka z'obusiraamu naye osanga omuvubuka nga alina footwork akwera footwork esawa namba naye nga tasobola kuyimira mu tarawiya dakiika 4 kati footwork akumenyera ki nga mu tarawiya oli munafu oba musanga atuya nakuba baaga naye mu muzikiti tasobola kuyimiramu imamu awanvuya nnyo neyemulugunya kati gwe n'akanyama nga wemulugunya guswala kanyama kaki nga tasobola kuyimira mu maaso ga Allahu dakiika ziwera kati abantu amaanyi bagadda naye tebagala gakozesa mateeka gani ga Allah bagakozesa mu haramu osanga omuvubuka nga yeepika alaga nti wamaanyi nnyo naye ng'ali kubawalaba ku kyalo wano nawali walakwata wano nawali yandibadde afuna omuntu n'amalira okwamaanyi ge mu halaali naye ate amaanyi agamira muki mu haramu n'olwekyo tugenda kubuuzibwa hatta Allah jalla waala agenda tubuuza ne ku matondo gaffe ag'amaniyi amatondo gaffe ag'amaniyi gagenda kubuuzibwako gaviiramu wa mu halaali oba mu haramu gavaamu masturbation oba bwerotereza ogenda kubuuzibwa kubanga Allah jalla waala tiyagakuwa gakuzanyisa gabbeeyi bwogafula ekyokuzanyisa n'ogateeka mu kifo kyali kituufu ogenda kubuuzibwa bal thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam ejjuwani tuufu yajjuwa kuna sallama wa kana yasta'idh yekingizanga agamba Allahumma inna a'udhuka min sharri maniyi otaase obubi obuli maniyi gange gayinza okukwaliza ne gakukozesa kiki ekikyamu lwekyo baganda bange naffe tuli bakubuuzibwa atalimu ebyo ojja kubuuzibwa ku biyungo byo butaba bikozesa naffe tugezeeko okubeera nga tubikuuma hadithi eno erimu ebyokwiga bingi ekimu ku byo mubimpa ekimu ku byokwiga ebiri mu hadisi mwe mubimpa naam hadisi etukubiriza okubeera n'obuki n'obuvunanyizibwa era namabaga obuvunanyizibwa n'ogaba obuvunanyizibwa okwasa eddala omuntu golaba nga ali ahlan agwanidde tomukwasa muntu atakoze atya atagwanidde omufunyisa omusango gwaki ogw'obwereere era omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagabanga obuvunanyizibwa ku bantu ngasamusala namukasa obuvunanyizibwa namusindika namuga genda obere imamu omufe gundi genda osemusaba sirambo egindi genda osemusaba sirambo egindi kati waliwo omu ku basahaba ayitibwa Abu Dharr radiyallahu anhu agenda okulaba nga nabbi abantu bakabanga katono yabakosa obuvunanyizibwa naye atamulekawo nga tambeera ku lusege nagezanga nkutuka mu maaso ge namusembeera alabe nti anamulabawo nga tamuwa nga tamukwasa obuvunanyizibwa ku nkomeero Abu Dharr agenda okulaba nga nabbi tamulabawo tamukola atya naye kyavairwanako nanga nti ya Rasulallah law istaamartani nange senkompaddeeko ngenda ndya ku bwami nimpadde nange ku bwami ngende koleki namugamba ya Aba Dharr obanga Abu Dharr innaka daifun oli musajja munafu tojja bisobola wahiya amaana ate bino obuyolaba bintu bya amaana bwesiga obukwesigiddwa wahiya nadamatun wa khizyun yauma alqiyama ate olabanga byekusaaga kwejjusa nakufotoka kunakula nkomeero illa man akhadha bihaqqiha okujjako yabukuttamu bwennyini bwabo natukiriza naye sibyanga ate gwali musajja munafu temanyi bintu bya kaana otabuli abasiraamu basika ebitogi ononywera oli musajja munafu basiraamu tebakulembereka lwaki yamulabamu obuki obunafu namuleka era ddiini y'obusiraamu yatuziyiza okusaba obuki obuvunanyizibwa obukulembeze obwaimamu mubumpe nokola nekakuyege nogulirira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la tasalu al-imara tumsabanga obukulembeze obwa qadhi obwa mufti hadisi eri Muslim yagamba fa in utitaha an mas'alatin babukuwanga osabe busabe bukilta ilayhi Allah bukulekera ne bukuvuruga nolaba buli asaba obukulembeze Allah mulekera ne bumuzitowera ate babumuwanga tabusabye uina alayhi wa uinta alayhi Allah muyambako Allah baba bakuleza ngati
imama bwe gundi Allah muyambako ate abantu abakutaddemu obwesige nga dolabo li ahala tetekedwa kukola ki kugaana bwogaana ne bateekawo omuntu atasaanidde ofuna omusango mathalan balonda deputy imaamu anafuira nga ntolonda deputy imaamu noga nti sijja bisobola omanyi noteekateekawo ensonga ne bajja nabalonda omuntu atasobola nakusoma surat al-Fatiha gwe asaanidde ofuna omusango ekyo kitegeeza senga olaba nga tewali ddala muntu asobola nga gwaliwo ate ogwaddoga nti bannange mukkirize mbakole ki kubanga nze mukusoma Qur'ani alhamdulillah namwe mukimanyi nze nsomako bulungiko awulidde nga nabo bakikola ki atusomeremu nga basomeramu oluvannyuma lwokulaba nga twali agenda kukola ki naye okukola kakuyega notemera muno nomuteekako kubanga gweyagala bukulembeze bwe busiraamu kikola ki mubyawudde bwabanga twali mulala yenna nga gwaliwo ate osaanidde okubwetika tolekera ate bajjuhala batamanyi kubukola ki oba senga atala omuzikiti bagenda kulonda munabida agenda kwisiza bida atuga nti nedda tukkiriza munabida kambeere okutaasa abasiraamu kubanga munabida banakwasa obunazibwa agenda kubuza abasiraamu abukkiriza okukola ki okwesimbawo nga bwe kyali ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bwe yagamba ij'aluni ala khazaini al-ard munteeke kukuma stowa kubanga nze mukuma ebinteresebwa nagenda wala ndi aminu ate hafizu mbikuuma n'obwesimbu ddala ngekyakyewulira muli nawe oteekeddwa okubako nekiwewulira bwobanga olina kyowulira kikakase abantu bakikakase era bakikulabemu nolwekyo toleka ate bantu bakyamu bakozesega ti nalaba nze nabalaba nga sawa nabatomera nedda kyakibaddewo ko olunaku lumu waliwo omuntu gwe baali balonda ku bukulembeze lukiiko lwa muzikiti nga Sheikh Hussein Amini alina watudde nanyumizibwa bunyumizibwa kyava agamba bannange omuddu omu mutaase temumuwa bukulembeze mumutaase nga mula musajja ayakera muzikiti musajja musaze abeera nyiga obuladi mu kiseera musajja munaibada musajja lwetwatunkwasiza obuvunanyizibwa bw'essente bakwasa eggwanika ly'omuzikiti ayinza ddikuma buki n'agamba omuddu mumutaase omuddu mumuggyemu temumutaase mukole ki ye olwokuba tamanyi yanyiiga nakali sheeka nantemerera yalaba siri mwesigwa naye nga kwali kumutaasa kubanga teri ayingira musente z'abasiraamu nakola atya zina engejjo ziwoma munno batono nnyo abawona batono nnyo abawona kaakati akkirizibwa bw'oba osobodde osologa nti bannange omuddu oyo nakolaganako naye sente zimuwangula bwekiba tekisobose n'olwekyo ekyo nakirimu okwetegereza sheeka kyagambye kwetegereza abantu betukasaba abasauliya faida eyokubiri tufunemu fawaidu nnya faida eyokubiri naam sheekh wa alaikum ssalamu warahmatullah wena bwesigo ebbanga lyonna omusiraamu abeera muki mwesigwa omusiraamu abeera mwesigwa era obutabeera abafa bwesigwa kitegeeza obusiraamu affe tebunnannyikira naye omusiraamu abeera muki mwesigwa nokyo bannange tubeere baki tubeere beesigwa eri bakama baffe abatwala mu ddiini tubeere beesigwa eri bakyala baffe tubeere beesigwa eri babba baffe tubeere beesigwa eri abaana baffe tubeere beesigwa eri bakama baffe abatukozesa tubeere beesigwa eri abantu bonna tubeere beesigwa naye waliwo muffe muzeeyi oba taata nga abaana bamanyi nti ye taata kadhaabu taata tayogera mazima alimba nga taata ndetera siiti kale omwana akulinda ate bonna twaberabire era abeerayo wano babazanya bwati ne bannagana dadiwanga agenda kweta swiiti yabeerayo yepika amanyi ogenda kukola ki akwaniriza agenda okulaba nga tojja eswiiti onotera sikuriimu kale nagamba omundi oguddako ayinza okubutaba namaanyi gaga naye muzee wannimba naye aba akwetegereza omuntu omulala era nga agamba dadi onetera sikuriimu kale tekibamu ngakasa nti muzee wagwabukiza bukiza naye talina kyatukiza neki nekimu
abo abaana abo muli abatabo babeerako nga batudisikaasingako kati abaana ne bakola nga bakimanyi taata tayogerangako mazima bukyabaawo era omukyala batandika bayitamu okubonya muli abaana bange olwo nno wasiza omukyala okubiri alwana otalo manyi balwanira nnyo mubaana babangu bakunyola ne bamatira kubanga gwate baana bo bennyini wabalimanga bakyali bati ate abaana abo tebeerabira nekibanya tubeere besimbu bwoba tobodde kumuleeta sikinu gamba muyite omuganda nti Abdurrahman oba Shamim oba Aisha munnange asikirimu oluza simwerabiddeeyo naye kamuleete enkya kale ddadi oba kale kwako olukumi luno baanamuguliramu enkya maama naabagulira asikirimu enkya oba kale sente zammwe za sikirimu sobodde mumuleeta mwerabidde naye maama ajja mubagulira kati ninga oteeke ku maama asikirimu waffe waliwo omuddu omu aina akaana kataba nikawomerwa nnyo ennyama kati amukyala akuba essimu salamu alaikum banyumya mbuuza yani dadi mumpe dadi twagala kulya ku nnyama tudde okulya ku nnyama kale bagenda jugula maama agenda jugula kantekeko sente ng'ateeka sente ku simu nga bagula ennyama kati maama kyakola ng'akwata abufi kafi bubiri manyi nga bamaama bakekereza banaalyagodnyagabwobuki ng'ate musowanya ye ng'ateekamu ebifo ebikola ki ebuwera dadi olwali okutuuka muga nti maama dadi nze nasabye ennyama wano naye mami yeewa bingi nze nampa butono yampadde bufi bwate nga butono nnyo buti tebukusana guuni ng'alaza ku muto omuto naye ng'ate nze nagisabye era nogikola omulanga gwabadde gwange naye nze nanyimulanga nali azamanyiziddwa kakati abaana abo abantu balabanga abaana abato naye bamutawaana kati bwabanga omwana wakuggyemu obwesiga ani agenda okwesiga ngaomwana wenyini takwesiga ani agenda okwesiga omukyala anakwesiga era bwolimbira omwana omukyala oyinza obutamulimba nekyo tulekerawo okulimba bannange twemanyiza okulimba abaana nolwekyo tubeere besigwa seeka kyagambye omusiraamu yenna abeera mwesigwa hatta n'abaana bo abaana bakolabemu ekitendo kyamaki naye ffe tulimba abaana nolimba nekusomera gyebakola ki gyebasoma leero baseka basa balina musomyi seseka nzijja enkya ngenda kujja enkya ku ssaawa nyaawo ne bakwinda ssaawa nya notalabika ne bakubira essimu ku munaana ga nti nzijja ku asiri netuuka ngenda kujja enkya ku dhuhuri ekivaamu ekidiira ngenda kujja ekivaamu nga musimu tokyagakola ki kati saka ngenda kujja ku vidi netuuka notajja oba olusi nosindika omukyala nomugaa zonna mukyala yagenda okujja nabyo seeka ayita omukyala mbuuza wa muganda wange alina kiyakwa nti yaŋŋambye nti mwamaliriza naye nga hakka talina tumina kimwamaliriza yagambye ogenda kwa kati bemutaabasiramu bemutuzannya noga nti abasiramu bafe tugenda kukolagana baluwa tekasomairijirida ngenda kukolagana baluwa nolwekyo bannange obulimba obwo tubukendeeze waliwo n'abamu ku baganda bafe ababeera mu takisi ngaobula omusajja aliko ekifaananyi ky'obusiraamu ne mukanya ebbeeyi bwemuwe sente ez'okujja ku kyenyi nekyusa naga musiraamu size zijja wano nawe okimanyi kubanga omwana zikola nomugaa nti musiraamu naga nti ezo nawe okimanyi bwolomanga nti musiraamu nawe okabakaba nnyo kati abaganda bafe nolwekyo banne tubeere beesigwa tubeere beesimbu tetwekyusa tetwefuula naye ngaebintu ebitandikira waki bwobanga ogenze nolimba abakulu b'essomero nga tosobola kuyimira ku magulu gabi noyogera mazima wati ate abakugu ewanganda bawaka bannange tubeere beesimbu beesigwa nga Sheeka bagambe walaanisa omukono wano omulala baddaani naam Sheeka obutabeera na bulagajja ku mateeka ga Allah ku baana baffe abaki abazadde bangi tufaayo nnyo ku school fees tufaayo nnyo ku standard era ripooti abasinga ku masomero gye tugenda n'agafa ag'obusiraamu abantu baagala nnyo results ne midterm wa secular naye ebyeddiini bino batono nnyo bikola ki ku bazadde 10 kubaako omuzadde omu yabuuza bandage ku byeddiini naye bonna babuuza saidi eruwa saidi eri
ndi waneno bagamba nti mufanye ku bya ddiini abana mbasomesa ddiini esomero lisomesa nnyo ddiini kakati ate nowewunya tekikwewunyisa nti nakolako essomero mabegakaawo naye newuunya bwe twatulanga meeting nga bazadde bemuluge bagamba seeka eddiini esusse nnyo kito kyona kyewunya nnyo nakyagala luvannyuma nnyo nga seeka eddiini esusse abaana baka bwe babaka baloota lusiraamu abaana bazanya lusiraamu abaana bulwala bulokka basoma Qur'an hadithi eddiini esusse nnyo seeka nayebuuza ngambuuza naye abazadde bano kiki ekibali emitwe giriko amajini balimba amajini banaki bade ngamba eddiini abantu yebaleese wano kubanga esajjula ge basinga okwagala wali amasomero agatukola ki naye nakyaffe tetwekakasaamu tukibawadde ate agamba kisusse basalasala nnyo simanyi boonoona amazzi abaana tatwa mirembe bakuteeka ku bukeeke maamasoma eddula oluvannyuma omuzadde aŋŋamba n'agamba nti anti eddiini bwesukka oluzungu nga oluzungu lufa ebintu bino mubibalansinge naye si byangu no byakubalansinga naye temwevumanga abaana okusoma eddiini kubanga yokesobola okuyisa omwo mwana nabeera successful bino ebisigadde abisanga ate bwewemulugunya eddiini ngaesomeddwa musome nawe lyomanyi nti lyabuki oyagala kumutwala muli akanisa asomesa sakalamento gyonawunyumirizaamu kakati abasiraamu abo abasiraamu bafe abasinga obalaba eddiini kiji bakolaki olunaku lumu twali mu darusu zino ezaffe nga yabantu bakulu yali waffe bombo darusu ya national nebaleeta obwana waliwo esomero kali katandika butandisi nekateyo abaana abato obwana obuto nga omanyi obwana obuto myaka 8-10 kacyawo ngaokwalibadde ngaokummula nibubumbuzinda lusomeye ku Qur'an abasiraamu tebayomba tetwandiza ffe kuliza Qur'an tetwandiza okuliza abaana bato tetwandiza okukola ki naye wunya nnyo ekintu ekyawo nibayomba ne beekyanga kubanga abantu babadde okusoma kiki era bwe namala nenga nti banna newunyiza abasiraamu mmwe bano baana bato baana bammwe abaana badde babafuuwa abaana mwekyanga bwekyazi abantu badde basanyuka n'okubuuza obwana obwawa obwana busomerawa ate mwefe twaba tumaze okuwuliza Qur'an kati musiraamu kyagaana okuwuliza Qur'an okujjako ng'aliko majini kuba omuntu alina amajini tagalaza kuwuliza Qur'an kubanga gagamanye Qur'an kyegakola kyobula nti bagitama Qur'an naye ng'abantu bandi badde basanyuka busanyusi n'okujja ne babufuwa ne babusajja ne babuteekamu amaanyi wa akyo ngaagala okukiraba mugende ku mikolo gyaffe gya speech day obwana obujja ne bunyanya byensiti ne buzina abazadde bavayo ne babufuuwa naye obuvayo okusoma Qur'an tebufuuyibwa era avaokufu abeera imaamu wamwali akola atya naye obuzina ne bucakala ne budigida agenda okulaba abazadde nga naddala bamaama abo nga bakuba mu ngalo nga bakyanyuka nga bajakola nga bufuwa naye kufa naye ate fedda speech day zaffe abantu babafuuwanga ebikwata ebyatuzangamu amaanyi ng'ogenda okuva wenna ng'okwataganya obwoti naye abazadde balina kuno tebakyafuuwa bafuwa abakomedi barakallahu fiik bafuwa abakomedi kati nze ndaba balanga misaki simanyi sweet kid simanyani ekiguni abato bagenda kubikolayo ki naye ogenda kusanga abaana abasiraamu bangi bannanga abaana abo amaana kakati omwana oyo mulaba ayambadde jilibaabu myaka egyo oyo agenda kugijjako oyo ayinza n'okuba nga akaaba bwafuluma ng'alaba maama we agitamutaddeko jilibaabu akaaba balanza n'okubanga yamawe yagenda okulaba nga yateekateekako ebintu n'amufunirayo akake kubanga alaba maama we akola atya naye lwakuba tubaloba maama basukka ogenda okumulanga naye bamu amazadde kaabu oyo talina kambala kiki wabula bwakulakulamu ng'akola akyajambala nokibaganda bange abaana abo tukimanyi nti amaana tubeere besimbu gye bali namfaide endala eddira esembayo namshe twetekemu okuba n'obuki bannanga omusiraamu yenna gyeva bwenkana abawa buki omusiraamu yenna gyeva bwenkana abawa buvunanyizibwa abantu abasinga babadde bemulugunya mu covid kale kakati abaana tebasoma olwokuba abasiraamu abemulugunya tebalina buki oba abaana tebasoma musome teeka programu awaki awaka
ogambe nti baada alfajiri kusoma yasawo nagijeeyo leeta seeka oba tusobola kwasomesa babino program abaana bayige eswala bayige ibadat abaana abamu abazadde abalina program abaana basomera classes awaka bazzemu okusoma babuse classes bagenda mu maaso ne bakola n'ebigezo bayogera n'abasomesa ne baseeka ne bajja abaana ne bakola ki omusiraamu abeera wabuvunanyizibwa n'awaka asobola okukolerawo ekintu ekyobuvunanyizibwa senga embeera yebezeemu ya covid nga bwe yali tubeere n'obuvunanyizibwa ku baana baffe tuleme kwekwasa abaana bakula temwandyagadde bakule era twagala abaana bakula naye tubakolere programu tubeere n'enteekateeka naye amazadde abasinga abaana balekera tv omwana alaba firimu okuva ku saawa 4 paka saa 8 ogwekiro naddala abavubuka abakulu nabawala bakulu babeera ku firimu kati agenda kuba mwana kika kyonyo nakibannanga obuvunanyizibwa kikulu abaana abo amaana eyatukasibwa era Allah agenda tukola ki kutubuuza faida esembayo kati koma inshallah abalina ebibuuzo bakubona badde ebibuuzo sibisobola njagala nsoka bitamu nebimbuulizaawo awo bwe bityo ntera okubisobola ogize bwoti otegeeza ki kano kategeeza ki Kampala kale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo kisooka sereka omusiraamu wabanga wasizza omukyala mu mateeka g'obusiraamu obusiraamu shaliye nawe mukkiriza okuba nti omukyala yosinga aba afudde amwezikire waabwe oba kuba kiina kuva ku kanya kwe n'abazadde bamuwadde. Ekyokubiri mu busiraamu tukkirizibwa okukola eddaami ddi omuntu ateekeddwa okulikola ng'alina myaka emeka oba n'ebiki byalina oteeka mu ddaami eryo tusawo twambulirawo. Barakallahu fikum. Kakati omusiraamu senga awasa ofamire nga si basiraamu tasaanidde kuziika mukyalo neyasiramuka mu bijja ebyabatali baki basiraamu. Musiraamu bamuziika baziika baki basiraamu. Kiyinza okuba kijjanga kyabasiraamu oba mulimbo abaziikwa abaki abasiraamu. Wabula kiva eri musajja oba kukkaanya ekisinga obulungi kukkaanya senga wasa mu famire eyo nosigala nobeera nga okolagana obulungi tosobola kubona mutawaana eraga ti mukyala muzika gyokola otya naye mutawaana ogulo nti olusi wasa abakyala abo nga si basiraamu ate n'abakyala ne batayolesa buki busiraamu bwabwe bwafuna obuzibu ne bamunona era nga bagafa ebyobusiraamu bwammwe tetubimanya olusi wamujja mu ssomero tebamanya oba ne bagaa nti katumulinde lwalifuna obuzibu kati mukaseera ako kiba kyakabenyi. Nolwekyo abaasa mu famire eyo muteekawo enkolagana ate mujjeyo n'abaki n'abalala bato balamu bo bato baleke bajje bayigire obusiraamu abakoddo baleke bamulirewo bayigire eddiini obuki tojjayo omu tojja ddala kwenda ku ssente omukisa mugukozese musiramule bangi oyo kaabazze tasobola kusiramukayo bwomu obanga obadde olina ebigendererwa ekyo tuteekawo kiki oteekawo enkolagana wakati wo ne baki n'abazadde bali newankubadde babeera bakafiiri ne basigala bebaki bebazadde b'omukyala we era babeera bakadde bo lwakuba nti baba tebasobola kumukwa mu busiraamu era senga bakumuwa munoonyayo omuntu omusiraamu saidi eyo n'amukuwa bw'aba abuze noonoonya omulala naye tekigaana kubategeeza ne bakola ki ne bamanya nti gundi yasiramuka era lwali tukoze nnika era ebibalamu byabwe n'obibawa ng'abaki ng'abazadde ebirabo tebabira abasiraamu bokka n'abazadde beetagisa ebiki ebirabo oba mukitegera kyengamba bannange beetagisa ebirabo naye togwayo kita kya mwenge towaayo simanyi mbugo zaki simanyi certificate z'obuwangwa ebyo tobiwaayo kubanga eba na alaka n'akakwatu n'okugatta kwani wallahu subhanahu wa ta'ala. Era byonna byonna bisoboka bulungi kyekimu n'embaga zotera okuwasa zibeerako obwononefu kiva communication butabaawo naye bwe mukkaaniga nti bannange tubasaamukkirize
tetwandyagadeko ndongo tubegayiridde mukkirize bakitegeera bwemba mwogedde naye olusi tusirika ku nkomerero mwagala okukitusa nga tekyakola ki era ebimu mubikanyuga nti bannaye bwe tunasanga endongo tubegayiridde bwe mutase mu kidaala temutunenya tubegayiridde kubanga buli famire bubaamu abantu apangulukufu musobola okubiteesa ano nabasenga omunaga nti batujjeko olusudiiri batujjeko olugezigezi batujjeko otabuliki fano bagwaffe batibagala balekayo ffe tulina okucakala nefalame bityo ebyo mukanye nabo bwekiba kyetagisa nga waliwo yomuzibu mugende mu buntu mumwegayire mugende tukwegayidde senga olw'obulungi bw'omukolo guno nga bolaba nakifaananyi kye tulimu tukwegayiridde bweba mwalimu ndi mwalimu sanje basobola okusaasira nibasigala nga bemulugunya kale bemala okufuluma nibakuba muzigo kuba tebyebereka ebintu ebimu ala kulli hali nolwekyo communication kigambo kikulu nnyo naddala nga gyetukola ki gyetuwasa wali omufu abawasa abakyala noggala omulyango kibi ekyokubiri ekikwatagana n'ekiraamo buli lw'omuntu yenna lwakula abansanidde okuwandika ekiki eddaame kasookula mu shariya osanidde okuwandika ekiki abantu abasinga baloza eddaame oliwandiika lwakuteekamu bya bugagga naye n'okulama enziikayo bannange bwenfa tebakumanga ekyote mu lujja lwange bwenfa sisuzibwangawo nziikibwanga baziika abaki abasiraamu togamba limbo webaziika abaki abasiraamu mbekesa okunkubira ebiwoobe obusiraamu bukkiriza okukaaba naye ebiwoobe n'ebigambo byakola ki byaganibwa tebangoberezaako talakaini tahaliri tebansomeranga talakaini tebasulanga bwebamalanga okuziika buli muntu addanga ewuwe sisomerwanga 40 wadde dwe ennaku 3 wadde yabulira manzaani n'ebifaanagana bwe bityo obeere ngaokola otya abaana bange nkwasizza abasiraamu ba masjidi salaamu obuvunanyizibwa batwalanga obuvunanyizibwa bw'amaka famire yange ebyo biraama abakyala baddembe okufumbirwa kubanga loseke yalaama nagamba abakyala bange tebakkirizibwa kukola ki kuva mu maka gano kubanga bakyala bange mujjana yenna anaavamu jjana mukozi etya musubye abakyala baddembe okukola ki okufumbirwa era tokifunanga mu buzibu kubanga gwolwedde gwomaze okukutuka gwe ebyo bikoze eki ate ono obulamu bukyagenda muki mu maaso bwokikomeka ate wekanga abasiraamu batandika okumutya muka muganda waffe ate ekiyai nekijja kitandika omusobeera ekiyai kitandika omusobeera akyalimu emunye nekitandika omubojjerera ate ekifaananyi nekikola ki nekifa okusinga omusiraamu okumuwa mu kitiibwa nakuma n'abaana bamuki bamuganda we nayambako naye mu mbeera ya kitiibwa okusinga bino ebyokukola ki ebyekimpukumpuku oluusi mwekanga muswadde kubanga oluusi ayinza okuba nga badde akyali muwala muto wahakaza nolwekyo ebyo biteekeddwa okulamibwa sente zokukabula n'ebikolebwa mu kukola ki mu kufaako oteekeddwa okubeera ngaobiraama buli kikyamu kyonna ekikolebwa mu kufaako nga twalaama kikulondoola kigenda kuvunaana mukiwulize buli kikyamu kyonna ekikolebwa mu kufaako nga twalaama kigenda kukola ki kuba okubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubiza omuntu yandisize kiro kiramba nakyandibukiriza nabuzibya okujjako ngaekiramu kyo kiri mu mitwe eto kati obulagajjavu obwo bwe bufiirako tubonereza mukitegedde baganda bange nolwekyo seeka wange eddaame newoba tolina maali naye okulama enziikayo n'obuvunanyizibwa n'abanaatwala obuvunanyizibwa bwakukola ki hatta n'abakunaaza n'obalama allah abanga ngeredde bembanga nfudde abasiraamu bamasjidi salamu batwalanga obuvunanyizibwa okunaaza abamu mufamire zammwe mumanyi gye muva oluusi bashiriku mungi oluusi gwosiramu kyewekka ng'olaba nakutwala waka bayinza obutakolako obulungi mikolo gyaki gya ddiini n'olambira baganda abasiraamu ekyala tweyisize bulungi kubaki ku baganda baffe tweyisize bulungi ku kitundu mwe tuwangaalira kubanga baganda olwero bwewulirirako oba otwalanga ekyokuzanyisa enkyala bagenda okukola ki okunaaza enkyala bagenda okusima kabuliyo enkyala bagenda okutwala obuvunanyizibwa bwa famire bwotali naye ng'ate obadde wano ku nsi nga weyagalagala tobalabawo
kubanga Allah akusudde ayina eddaali akuze atya bannange tweyise buki tweyise bulungi gola musiraamu ng'omunyomoofu enkya yagenda okukwata ensuulu asimeka buliyo gola munyomofu goyitako golaba atasadde kunya mmotokayo enkya akwata ensuulu asimeka buliyo enkya agenda okumira ku jeneza akola atya akusalire nolo tusigale nga tuli bantu tuwangale nga tuli muntu wawatya tuli bantu bawamu oluusi obubeeramu obwo tebubulamu naye tebujja bwaki bwa Sseruganda tusigala tuli baluki baluganda teri bantu bamu batafuna butakola ki butakanya naye obwo takanya obwo tebukutulawo connection ya Luganda lwa buki lwa Busiraamu ekyogera bungi sekani barakallahu fi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nino musonga badi mpuyizako olwaleero mwasomesa ku nsonga y'ekiraamo ekyo naye ndagenda agamba ti nno singa Mungu agerera Mungu yani Allah agera senga agera nofa manya galla temuli naye Mungu inshallah kakati wofa nojja mu bantu abakusaalidde amulimu abantu 40 nga mbutuufu tebeeraguza Mungu akusaasira Mungu twakanja tali akusaasira mashaallah kati awe mbuuliza seeka nsobola kwa listi yange abo abantu nga 40 nembateka mu kiraamo kyange nepandika nti seeka gundi ansaaliranga nepesa abantu nga 40 ngakakasa nti bo tebalina shiriki abo abo niwe bajja naye nga nekasa nti amakubi gange naggo nga alina ku listi sika Allah ayisizaako ajja kunsaasira kikirizibwa kakati ekyo si kituufu oba weekomese naabo oyinza okulisinga bayinza okufanga tebakola ki nga tebaliiwo bonna abantu batondwa nibaga nti omusajja munaffe atujja kukola ki omusajja ffe atujjamu nolwekyo teweekomeka bayogedde 40 naye basobola n'okusinga 40 ameka gye bakoma okubeera abangi bakoma okukola ki obabuula osobola okulaba noga nti buli mushiriku yenna omusamize ayina ensiriba eyeraguza akyabya ennyimbe nakategeeza namira ku kitubegayiridde likolaki era ateekeddwa okwoseeka asooka nayogera mu mbeera ennungi bannange yenna akyalina ebibbo mu kitanda yenna ayina akantu mu waleti yenna akyeraguza yenna nakatukwegayitoyimira muki mulayini ekyo era bakituuka okusayira wateekeddwa okuvaayo seeka ngaali shadidu ngaali siriasi kusonga eyo bwe babanga lwa bamanyiddwa abakiza okusongwamu musiraamu va gundi gwe va mulayini va mulayini kubanga lwa basamize nga bamanyiddwa nga balulango nti gundi va mulayini kubanga abamu akwatira ensonyi okukola ki okuva musiraamu yalaama va mulayini awulidde baumaru gurupu kati nze wali ekanya waliwo gubaita Haji Dirisa mutera omwira ku Voice of Africa bamuyita mpologoma ya kanyanya agaba olugabo takabika naye embuto olwokusata embuto zivugira wani wa Haji Dirisa ayina sent ate agaba nekitasuubirwa gwe kumugamuga muziki tobaguyidde Haji kuba wano muziki twategwetaga langi bidomola bimeka agaba naye kulwokusatu embuto zivugira wekiro sanzatandisa zigenda kuva paka saa 8 enkya bakeera genda mu lukuula batikeera masepiti biki bagenda nga bakuba embuto bamulangoma abasamize naye nga Hajja regiki kakyogenda kuwira ku Voice pologoma ya kanyanya musajja waffe njasa biggu nkwatanga nakadi kakati oba oliawo ngaoyazze kati oyo akizoga nti aji twali tukusa munange ove mulayini kubanga ye walulanga akoze atya muvaamu bano abatamanyiddwa ge batebeza obuki naye obeerawo omuntu wange amanyiddwa olulango nolwekyo tokomeka wabula teekawo bitendo by'omuntu akola atya kubanga tomanyi waba ogenda kukola ki kufiira tomanyi balina bagenda okuba kufaako tekigana kulama nsaba Allah abangangedde nga nfudde imaamu wa Masjidi Salaamu yatwalanga obuvunanyizibwa okunsalira n'okunziika kati imaamu obwo bunkwasa obuvunanyizibwa imaamu negundi abana kati basobola okukolondamu kyanze nja kusaaza oba zijja kukola ki
bwobono osazeewo ng'omatira gundi abakusayira alonda atiisa abantu omu ku babiri kubanga oyinza okubanga gwolonze nga takola atya ataliwo ate bakulonda musiraamu bwakulondanga okumusalira ofubanga okulaba ngaokola otya otuukiza naye basiraamu bamanyi okulonda abantu okutwala obuvunanyizibwa bw'okufa kwabwe nabaate ne basigira bwosigira batotukiriza era omusiraamu abagenda kukola ki kukubanja kunakulonkomero nkirabyeko emirundi mingi abamu basigira olusiga basigidde saa nasala yalwokyokyo allah akbar bamukyali wala ghairi lmagdubi allah akbar bamukyasaalira nabikotokati allah akbar awulidde enkola si nnungi naam nga tumaliza ensonga y'eddaame bannange senga omuntu alaama ekiramu nga kifutukiza okukikola ki okukitereezaamu ensobi zakoze atya zakoleddemu olw'ekigambo kya allah ekigambo faman baddalahu ba'da dhalika fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluuna yenna akituusa ekiramu oluvannyuma lw'okubeera nga alaamye oli alaamye ezambi lisigalako yalikola atya akituusizza naye amanyi bagamba nti okukyusa senga aba alaamye bulungi naye bw'aba alaamye bubitukiza okutereeza kubanga senga tugezaako noteeka mu nkola ekiramu ekifu omusango gusigala gumugoberera akoze atya mu ngeri y'okumuyamba muganda ffe ensobi zireme kumugoberera tukola ki senga alaama nti munsamiriranga nze ndi ku ddiini ya buwangwa tukizoga nti aye kyo tokisoma kubanga tekirina migaso gigikola ki ate senga abamusamize nga badde amanyira musamize wa lwatu yoba munoonyako ki gomanyi nti munsamize kubanga n'okusayira takola atya n'okunaazibwa takola atya tanaazibwa kati oba munoonyako ki wabula waliwo kati embeera nti muzeeyi wa nsobola okubanga yo abadde wa arwahi nga muzeeyi wa arwahi ate gweoli musalafu nteekeddwa okgenda nwaninga nti tebajja kugisomayo nga ate abadde wa arwahi bulamu olusa abantu abamu agenda ku mazibu ge gakoze atya kati ogenda n'ogulwa ne basajja bakulu bagamba ffe tujja kusoma arwahi wano goga tomujja gikola ki ekuyisoma naye nga abadde mulamu nga waki wa arwahi bw'oba nyanya ne balaba nga baganye khalasi olina kumukola ki nokiba naye twetereze nga tukyali baki ate omusiraamu ateekeddwa okuba ne sitandi ku ddiini ye waliwo basekamu nga alinnya eno balinnya eri alinnya eno emisana abeera musalafu ekiro ng'agenda mu arwahi era nga osajja bakulu abeera nabo ate emisana bwadde eno ng'akola atya kati aba bamutawaana nolwekyo gwe kimanye nti embeera gyowangayiramu gyogenda okutwalibwa nayo gyogenda okutwalibwa era gyobalibwako mu maaso gani ga allah subhanahu wataala barakallahu fiikum naam wabadde omukono saidi naam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kanne ebibuuzo bibiri.
mbibuuza ku musomo gw'osobola tusomesa ng'otandika. Wadde oyogera ku hadisi point yasoose adde yogera ku mukulembeze. Ati wembuuza ekibuuzo ekisooka ebifo by'obukulembeze mu busiraamu biri bimeka? Ekibuuzo ekyokubiri, enkola ey'obwamufuti district kadhi regional kadhi etandika ddi? Ebibuuzo byange bibiri. Naam, ekifo ekibuuzo ekisoose ekyobukulembeze bw'obusiraamu buli bimeka? Ekifo ekyobusiraamu ekimanyiddwa okuva ku ntikko okuva ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyalinga kifo kitya? Kimu. Omukulembeze oku ntikko wabula diployinganga mu bitundu naga nti ab'emukono mbawadde Abbasi Ssenkuba gwe babeebuuzaako ku nsonga z'eddiini era nga mufuti waabwe era ye qaadi waabwe. Olw'okuba nti obusiraamu tebwalinga bugazi ng'era yabasaaza olusi babanga n'ekifo we basaalira. Bwe yababalanga bwetava era nga diployinga bw'atyo, bwe yabasindikiranga yabeeranga qaadi nga yakola buli kimu kyonna. Era ku mulamu gw'omubaka sallama tewalingawo olukiiko lwa muzikiti, baali nabbi kennyini tiyalina deputy naibwani naibu imaamu tiyaliiwo, wabula obuvunaanyizibwa bwakolebwanga nabbi kennyini sallallahu alaihi wasallama n'abaazinyi be bameka? Babiri, Bilal ibn Rabah ne Abdullah ibn Ummi Maktum. Oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallama bintu byagenda bikyukamu nti si kyangu muntu kusobola kuvuga kintu nga nabbi yakikolanga atya olw'okuba yalingako ta'yidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu era naye yasigala ku asulu ku kikolo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama naye ngaera nasigala nga diployinga bwatyo ne Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Wabula Umar yatandika okuteekawo bahufaadhi okubafuniranga kiki ensako tekyali okumulembe gwa nabbi. Ne Umar yalaba nga bakutte ekitabo kya Allah n'abakisomesa bateekeddwa okufuna ensako mu baiti maali maadha baiti maali muslimina, so nga ate omuleberebere Abubakar ne nabbi ekyo tebakirina, wabula nga bawa omuntu okusinza ku buki bw'aba omwetaavu nga bamuyamba mu ngeri n'ateekawo mu baiti maali muslimina nga balina okufuna ensako ya buli mwezi okumala ebiki ebyetaaga waabwe. Bw'atyo n'atandika n'ateekawo ebintu bingi byateekawo. Yateekawo kharaji, yateekawo dawawin okufayiro okubeera nga zifayiringibwa nga bamuripotinga wabeerawo rikodi zakola atya zasoma ku nabbi. Tekyaliwo rikodi ku nabbi, ye yafunanga obubaka ti wano waliwo kino. Naye Umar radiyallahu anhu atandika okuteekawo rikodi nga bamuripotingira ng'era afuna amawulire agava eri buli mwalimu gyasindika mu bitundu akwata atya abantu bwe bamwemulugunyako nga amuwandikira mutiisa Allah bw'atyo. Administration netandika mpola mpola n'okutuusa olwaleero. Tesobola gamba nti obusiraamu obukulembeze obusiraamu busobola okusigalayo nga bwe kyali ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kubanga ye yali omukulembeze omu mu nsi yonna. Ekyokubiri, ensi yali yalina gindi marketinga ngola bagikoze eki. Ensi yalinga emanyiddwa mathala ng'omukulembeze ali Madiina naye ng'atwala bitundu Iraaqa ani nga seringa olwaleero bwe tugiraba, wabula byamanyibwanga nti Iraaqa naye nga si ggwanga, Basura Uganda naye nga tekimanyiddwa nti ggwanga likoze eki tirina boundaries. Era omukulembeze ali atya? Bahizbu Tahrir kyebaagala okukomyawo nti baagala omukulembeze abeera atya? Omu mu nsi yonna. Ekiyinza okubeera ekiki? Ekiyinza okubeera ekizibu, kubanga n'omukulembeze gwe baagala abeere tamanyiddwa. Sheikh al-Baghdadi tamanyiddwa mu byafaayo, tamanyiddwa kunoonyaka ilmu, tamanyiddwa gulaki awulidde. Wabula buli tusobola okugaa nti buli kitundu kiba n'omumanyi waakyo n'omukulembeze atwala akitwala. Olwaleero obwetaavu buli obulonda imaamu nani ne deputy. Naffe mu basalafu ejjamaade salafu olwo bakayanaga nti amiru talina kuba na deputy, nabbi talina deputy. Tumugamba olukakasa amiru obuvunaanyizibwa asobola okutuukiriza yekka ng'omuntu nga talina deputy. Waliwo oluusi ebintu ebikwata nga balina okwegabanyaamu ono agenda egindi n'akola atya agenda egindi. Ekikyaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo hadithi egamba almuslimuuna ala shurutihim,
abasiraamu babeera ku bukakkirizo bwabwe bakkiriza okutambulira ku bukakkirizo bwabwe ebbanga obukakkirizo ma lam yuhillu haraman au yuhallil ma lam yuhillu haraman au yuharrim halalan ebbanga lumala nga obukakkirizo tebuharamisa halali ate nga butuhalali tebuharamisa ki tebuhalalisa haramu ate nga tebuharamisa halali tusobola okukanya nti fwano salati ya isha tugisala saa 2 zennyini bwetabawo musomesa bwaba omusomesa tugisala saa 2 kiki kitundu awo nambera bisala bya salati ya isha paka sawa 3 paka sawa 4 paka sawa 5 bali paka sawa 6 kyekisere kisinga obuki obulungi nasallallahu nga bwagamba innaha la waqtuha laula an ashqa ala ummati katawo nambera mu budde bwammwe kyemba mukoze ekimukanyizaako kyemulaba abasiraamu ekisobola okubatebenkeza okusinga okugamba tugisala saa 2 asala tasala lekeyo nemugisala basatu kyekigaana oga nti tugisala 2 kitundu abantu bakoleki hata nemugamusobola okugamba nti tugisala saa 2 dakika 15 naye imaamu agenda okutuuka nga muzikiti mulimu abantu babiri abasinga bonna bafuna bufunyi wuzu oba oluusi tewali budomola imaamu ateekeddwa okuba nga yurai lmasalih abalemegaza nga nti naam sala 2:15 naye abasiraamu bali bonna bazze kusala jamaa ekitusaza tubalindeko amala okufuna kiki tasadde kwecha twakanya tetubikwata bali bakerya nedda imaamu aliwo okukulembera baki bakulembera bakola lwaki abafunyisa wuzu abamu nga tetukoze tutukidolo kwa besunga okukola ki okugira jamaa wahakaza nokyo muganda wange bakyo kyali ku mulongo bakusallam naye bagenda ekyuka batandika okuteeka wabula waliwo kati ebiyingiramu nga tibyandadde musiraamu gamba nga omuzikiti okubeerako imaamu ate ne balonderako kyamaani oba kyamaani akola ki nti akubiriza nkiiko osanga bakyamaani abasinga ku muzikiti basaala bakyamaani abasinga tebasaala abamu abasinga n'abamu basamize owulidde haqqan ebbanga emaze kuba imaamu bakyamaani abawanika babeera basamize era bweta ensonga aga nti eyo mujindekere naye nga baba ne ssente era waliwo emizikiti etuganaga nti atogera ku kiriki wano tegera ku kiriki kati waliwo ebimu ebyajja mu sisitimu yakunkonstitution ya supreme council naye nga sibyamuki nga sibyambusiraamu naye tugamba imaamu tekigana imaamu kubeeramu n'abawo ne depute we n'abeerawo n'omuki n'omwazinyi n'omuwanika yanyetagisa kugamba ate ebifo ebyo obungi oluusi bakulaidinga bayingiragana mu mirimu ogenda okakananga watandise okuba buvuyo era bukiiko emitawaana gye bulina ku muzikiti kunyigiriza kasente basanga banyigiriza nnyo akasente bwe bateekawo ddala sente bemulugunya sente zigenda nnyo owulidde kakati simanyi ekikola omuzikiti simanyi ekikola abafawunda ebifaananwe ebityo fawunda wawaayo olino obusiraamu kase ebiwandiika bituufu khalas kireke empeera zo zisange mu maaso gani kati waliwo obukodyo obungi obulimu naye nga tebulina kikola mu busiraamu ebbanga lyemmaze ku nkiiko ezo muzikiti mu bukulembeze omuzikiti enkiiko ezo ndabye nga omugaso gwazo muki era ogenda okusanga emizikiti egisinga nga asinga okubeera active imaamu bwalivaekamba mulonda imaamu asaanidde okubeera nga muntu ali active abasinga batera kubeera bifaananyi bakwanjula buki abamu bajja lunaku lwa nkiiko naye bakyamaani abo abasinga bakyankalanya abamu baba baagana okulembera baimaamu abamu batuuka n'okuyingira mu puroguramu y'ejjuma awulidde ne batwa oda ne bakola batya abamu baba bifaananyini bifo bya muzikiti naye nga olwokuba nti yawayo ekifo ky'omuzikiti ayagala ne imaamu amufuula ebbebi amufuula ekyokukola ki nokyebwana imaamu aba ateekeddwa okuba ne sitandi okulaga nti nze imaamu nze overall nze imaamu nze vunaana ku sswala z'abasiraamu ebisigadde osobola omulekera sente zino zimulekera naye kyeswala kiba mukiki mu nsingo yo era bwaba olaba nga ava ku mulamu imaamu oteekeddwa omumuwabula nolwekyo manhaji yandibadde era twakituusa mu jamii salafia twalina amiiri ku muzikiti ne imaamu twagamba imaamu yabeera amiiri kubanga amiiri akola ki oluusi balonanga amiiri nga tamanyi nga musajja musalafu naye nga si talibu ilmu talina kyakola atya kyamanyi tugaa nti kati imaamu yani ye amir ye overall wa buli kintu nolwekyo simanyi omukulembeze wa ku muzikiti asingani
imaamu yabeera ku ntikko abasigadde bateekeddwa kuuza imaamu agamba ki kyaba bakyama amanyi nokwagwa ne bakola program nga imaamu tamanyi bwe bamanya nti waliwo embiranye bakola ebyabwe n'imaamu n'akola ebye era bisika okuleeta bukubagano muki omuzikiti ne sente z'ejjuma zino imaamu agamba gundi mulwadde kyamani agamba zigende mu kitabo tuyambe omulwadde kyamani agamba zigende mu kitabo oluusi imaamu n'akozesa amanya kiddirira mitawaana kukola kakuyege bantu kutandika kwekyangira mu bituuti wahakadha olwekyo tukkiza okuteekawo okulonda ebifo ebirala niwankadde tebyali ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam olw'okutambula kw'emiki mwafalangula era okulonda musikiti osobola okubanga bateekamu ekifo ky'abavubuka nga bala waliwo shaabu asobola okukumakuma baki omuvubuka okukumakuma abavubuka banne kimwangira okusinga musajja mukulu kati nga musajja mukulu ayita muvubuka ono gwe bateekawo okusobola okutuusa message kikkirizibwa niwankadde ku mulembe gwa Nabi sallallahu twaliwo bantu byawudde nga baali baki nga yali akulembera abavubuka wahakadha ngera mulaba n'okusoma ensoma nti yakyuka ku mulembe gw'omubaka sallama bonna basahaba basoma ku nabbi naye kyatuka ekiseera nga waliwo marakizi basahaba waliwo madrasat ibn abbas madrasat abdullah ibn mas'ud mu mbeera efaanagana bwezito olwa enkyukakyuka y'ebitundu n'abantu okweyongera singa ebiseera baali ku mulembe gw'omubaka sallama kati ebyo nabingira abasiraamu batambulira ku bukakuzo bwabwe ebbanga limala nga tevudde ku mulamwa guharamisa halali nago halalisa haramu naam simanyi bambyanukudde sheeka waliwo ekirala naam sheek waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh seka ekibuuzo ekyange kiri ku swala nga neera kiri ku atahiyatu naam ku tashahudi ani ku tashahudi awansi kiki kyosoose okwogera lwaki okyewala ekisoose ogambye ki ekibuuzo kyenjagala obuuza kikwatagana kiri ku part of swala ku gundi ku atahiyatu atahiyatu naam kiriko atahiyatu kiriku atahiyatu oba atashahud barakallahu fik omwalimu omu yali asomesa n'atugamba olugalo olunene okulunyeenya olunyeenya nga mu katundu weweesomerako edduwa oba ashahadu alla ilaha booti wane wasigadde mbu tolina lunyeenya naye ffe we twatandikira okusoma eddiini baatugamba kasita otuuka ku atahiyatu oba tashahuka ku atahiyatu seka munansanywa bwete ate tujja kuleka sebu tetujja kulekerayo okyamireyo tekanakyamamamira nga yatugamba gwe kasita otuukaawo kuguni atashahudi otandikirawo okunyeenya olugalo nti atahiyatu lillahi wasalawaatu kati nasigalamu kalooko neŋŋamba ye seeka kyeyatugambye nekiri eri kati kiriwa kyetulina okukola ekituufu ekirala nga tumala eswala nga tusaza salaamu nga tumaliriza eswala tugamba nti assalaamu alaikum warahmatullah netunasaidia netumala netutunulemu abamu ndaba wamala okutunulemu osooka ku mukono gwo ogwa ddya nti oludda lwoguladdyo nomala nosaza nozeemu kati abamu wamala bwati ng'ate akoma wano oba abakkiriza bikisima seeka ekyo nanyenyamu omupira ekirala kiri ku kugoberera bano ba imamu hambali ba shafi ddi lwe tutandika okubagoberera abo baseeka naddi lwe tukoma tukale ekkomo olyokugoberera abo baseeka nalyo likomawa byebyo seeka. Salamu alaikum salaamu. Kakati ekigambo kyagambye waliwo endaba bbiri ezabamanyi olaba alaba nti bw'obanga togenda kulunyeenya bw'otuuka ku ashhadu an la ilaha illa allah ng'olukola otya olusonga
ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa rasulun ngolussa todda mukulukola ki endaba weri nabone hadisi ya Wa'il ibn Hujr iraga fakana yad'u biha wa yuharrikuha yalusa bisanga balukola atya nga balunyenya nga hadithi ntufu nolwecho sika kya kusomesa kyasooka nti olunyonyo okuva kutandika paka ku nkomero kyekigambo ekiki ekituufu newankwadde ndaba weeri nti bweoba tolunyenye bwetuuka ku ashhadu an la ilaha illallah ng'olusitula wa ashhadu anna rasulullah ng'olukola otya olussa ndowooza ekyakutabulidde awo. Ekyokubiri okunyonya olugalo sunna mustahabba kikubirizibwa kiriko n'obuki n'obujulizi. Waliwo manja bamuyita Salim bin Eid al-Hilali awandika ekyabakiyita n'akituma omutoba guyita maqami'u shaitan, maqami ebintu ebiruma sitaani ebijinja kuwaza ebijinyiza. Yayitamu hadisi ng'alaga nti buli omuddu lwanyonya olugalo mu swala bimu ku biruma shaitaani n'obanga akutte ekibuma n'ogibobbola ku mutwe ng'alinga kuba sitaani ng'aliwebugolabangaalwa nabbi yageraga nti olinga abagikuba ekyuma mu kulumwa naye batagikuba kiki nolwekyo totekamu emotion zoga nti kati njikuba nga banakyaba emaka mu kasiko bingi bismillah allah billahi min shaitan linagolaba alinga kugenda sitaani nolwekyo lwakunyenya buki bunyenya bwekiti. Nolwekyo okunyenya sunna so singa bali ku mazibu ga Imam Shafi abaga nti kasonyenye emirundi esatu sala ekola etya efa zino tunyenya ndiko hadisi namba hadisi ntuufu eyokunyenya oluki eyokunyenya olugalo. Kale no kyekigambo ekyo kituufu kyenda wallahu a'lam nti tunyenya okuva ku ntandika paka kuti ku nkomera nga bwolukola otya bwolusabisa. Ekyokubiri kyagambye ekyo kutoola salaamu kutoola kusaza kuba kusalamisa kale okusaza salaamu okutoola salaamu ogamba assalamu alaikum wa rahmatullah notula kudda lwaki olwaddyo nokomawo assalamu alaikum wa rahmatullah naye walaga atandika bwati assalamu alaikum wa rahmatullah naddamu nakola ti abamu agiramidde nakola ti si kituufu si bituufu ebino jasi kutuna kumu nabbi yakyusanga olubaabwe hatta yura bayada khaddihi yalukyusanga assalamu alaikum warahmatullah bwati olubaabwe netukokola ki okulabika nakyusa nalukola atya era salaamu eyo okusiba gamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh okusooka assalamu alaikum warahmatullah oba assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah oba munigumu assalamu alaikum kasaga imamu agamba assalamu alaikum tolinda yakubi kitegeeza abo yagenda kutola etya emu bonogenda mutabu sharhi sifatu salatu nabi sallama ekya Sheikh Muhammad Bazumul salamu ezo tasime esatu bwetu byazikola atya byazita nga nabi sallallahu alaihi wasallam yazitolanga nakyo kyagala bayimamba bakikozesa bakimanyire tije kiri kubanga batakikola abakitu kesanga omuntu akikola balabanga avudde ku muki ku mulamwa songa atakikirizibwa kikirizibwa okutola sala assalamu alaikum mama badde kitya kitu naddala kuma abasomako tusaba imamu atandika ebintu bino okubiteeka mu nkola abantu babimanyire nti gyebiri yenjawulo eri wakati omuntu asomako nomutasomako naye tusoma netubirekawo bisigala era nga bya bulijjo esigala bya bulijjo. Ekigambo ekyokusatu kyabadde kyagambye tukombadde ogobola baimamu tubagoberera ebbanga lyamala nga bali ku nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imamu senga ekigambo kikyawukana ekyomubaka Muhammad sallama tetutwala kigambo kye tetumugoberera mu nsobi tetulina muntu yenna twalagira goberera mu nsobi. Imam Malik rahimahullah yagamba kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad, buli omu ku ffe ajiba kigambo kye nekitwalibwa newabaawo nekibamuddiza illa sahiba hadha alkabr, kujja kunanyeni kabuli eno ng'alaza nabi kabuli ya nabi sallama yokka
yekka nabbi yatwalibwa buli kigambo naye abasigadde ebigambo byabwe tubitwala ddi ebbanga libamalanga ebigambo byabwe bikatagana n'enjigiriza Abubakar Muhammad. Lwaki? Kubanga teri alisekiwa butakola nsobe okujjako Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungere mune sahabi mata nattabi'u atharu sahaba tukabadde bufu abasahaba inda muwafaqatihim lis-sunnah banga malanga bali kuki senga sahabi atulipotingira hadisi nti Nabi asala tarawih raka 10 ne tusanga nga ya sala satwala yani kubabiri ya Nabi jatulipotinga Nabi jasala asa ne tugamulekera ngaye kubanga futwala gira gobererani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne atashageza kumukakanya ولذلك إمام فلاني رحمه الله وعندك مشوشة يقام قال أبو حنيفة النعماني لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. إمام أبو حنيفة قام تتشقوان يقول لنا مسلم أقتال بقام بيانجي فكان قام تجك من زانية القرآن السنة زنبك محمد صلى الله عليه وسلم. ومالك إمام دار هجرتي نمالكي إمام ومدينة قال وقد أشار نحو حجرتي يا يوغيرا غالزم wale kisenge cha makulu wa muzika kullun kalam minhu dhu qabul wa minhu mardudu suwa rasul buli omukufa ine bigambo ebintwalibwa ne babone ebimundizibwa okujja ko mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Shafi'i qala in ra'aytumu qawli mukhalifan lima rawaytumu ne Shafi'i yagamba mulabanga nze njogedde bigambo ebyawukana ne hadisi li qawli mukhalifan lima rawaytumu ebyawukana hadisi mujja kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadribu aljidara mukasukeri qawli mukhalif alakhbar ebigambo yange ebyawukana hadisi mubikasukete mukutwala shafaga bwo mule kigambo cyane ngachawukana cyo mbaka sallallahu mukasukeri mutwale cya nabi. Wa Ahmad qala la taktubu anni ate Imam Ahmad yagamba temumpani kakobuli kantuko nabwe kemuli anjogera bal aslu dhalika tulub wabula munonye wa source wa wenkozechi wenzi bwate mambo agamba kyava agamba fasma maqalat alhudat alarba uliza bingabi abalungamizwa bana wa'mal biha bikolireko fa inna fiha almanfa'a bilimu mugaso munene nnyo liqamhiha likulli dhi ta'assubi mukuvumira nokufufugaza nokunyigiriza muta'assib agugubira ku nsobi nagamba wal munsifuna nabesimbu abayina obwenkanya yaktaduna oba yaktafuna bi sallallahu bagubira mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nonecho abantu ba imamu bonna namanyi bafe bonna tubagobera ddi nga kibakola tukwadaga mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Olani wabesonge tawanya abantu eya maulidi okujjukira amazala gombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwatalo kuwagana mpaka katwamanyi kubanga abagamba ntegakkirizibwa nga nange mwendi mwabo n'abagamba ntegakkirizibwa fenna tukanya nti nabbi tiyagakolako munkola gye bagakola fenna tukanya tegakolako kati abati yagakolako nga ate gaali gagire gasobola okubeera eddiini olwaleero owulidde hakaza lwekyo tetufaayo basheeka munene ate wajja n'agamira tuga nti sheeka tuwa obujulizi obugamirizaawo tuwa obujulizi obugakola ki kubanga nabbi tegakolako wadde basahaba tebagakola ki wadde bakhulafa rashid tebagakolako gatandika luvannyuma mu kyasa kyakutaano eyo esobola okubeera eddiini eyo tesobola kubeera ddiini awulidde tesobola kubeera ddiini nolwekyo bwetutyo bannanga bamanyi bonna tubagoberera inda muwafaqatihim lissunna ebbanga bamalanga bali kuki nga bajuliza mbaka musale batajuliza mbaka tubalika baimamu bonna babana balina ekigambo kibegattako nga bagamba insaha alhadith hadisi kasejjanga kiki nga ntuufu fahuwa madhhabi gegabeera amazibu gange kitegeeza nti bawukana kunjuliza Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo dira tugoberera abakulembeze baimamu abo abana bwabeera nga kibaze nakyo kikwata nekyo mbaka sallallahu bajuliza nombaka nga tubagoberera batajuliza nombaka tubaddiza ebigambo byabwe kubanga kibali maasumin era tetwalagirwa kugobera amazibu gonna oba twalika yonna amazibu getwalagirwa gobera amazibu ga Nabi Muhammad sallama ne tarikatu Muhammadin sallallahu si tarika ya Abdul Qadir Jailani oba Abul Hasan Shadhili oba Nakashabandiya oba Tijaniya zo turukuzo neje sufi
Allah tazitugamba kutuzigobere tulina gobera tarikatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era ye tarika na sallam jayogera nagamba kullu ummati yadkhuluna aljanna abagozi bange bonna bakungira janna okujja kali baganyi kila nibamuza mani aba ya rasul nabagamba man ata'ana nangoberera anangondera faqad dakhala aljanna janna kwajibazi wa man asana nanjivako enkola yange faqad aba nabakozati anabagani barakallahu fiik abadde mikono aluwa binagwayo kale Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ebibuzo byange biri bibiri. Nengenda kufunzaamu bagewe biva. Esewo. Tulina gwe twakola naye omulimu. Esewo. Gwa ddiiru. Oli alina kyatunda ne tufuna akola ki? Waliwo kaati eyitako ku ngulu. N'agisigaza omulundi ogwasooka. Nandaga nti tezze. N'agitwala. Luvannyuma nentegeera nti agikoze eki? Nengezaako okwogera naye nansuubiza ne biggwa. Ne wabaawo era ejja endala. Era yayitira nze yayitira eno. Nange nenjizikiriza. Naye yali nyingiko. Naye tufuna okukaayana. Fena tuli basiraamu alhamdulillah. Tufuna okukaayana tunyigiriza. Mugamba era ne kino kyogamba nti kingi. Kakigattewo n'ennaku ziri zonna. Namalanga nange nyigirizibwa. Nagamba abu nedda oti. Mugamba ngambye nedda. Twawukana. Naye twawukana bw'agamba abu byonna bikole. Liyabiluwahum ayyuhum ahsanu amala. Liyabiluwahum ahsanu amala kulunda lwo. Aya zijjukira kwolwo. Omusajja ono kaleese aya nini mala nenguma era kati nengenda ompuliriza ebibuzo bibiri kyenakola ekyokuwolera kinnamulwako kitya ekyokubiri aye yevundubwa etya kale barakallahu fiikum okusookera ddala omulimu gwa ddiiro emirimu gya ddiiro egyo sijja mu busiraamu nno emirimu gya ddiiro si mirimu gya buki era tusaba Allah abakyuseemu eriwe mulungi muyingiramu aba property masters mirimu egyo gyagala okwegendereza naye ng'ate kati gyafuka miwala emirimu gigenda gigunjwawo naye ng'ate girina kikola mu busiraamu wabula nga gijjuddemu obulyazi amaanyi buki okimanyi nti bulooka asobola okulemesa ennyumba z'omuntu nekuzingira bulooka yekka naafuka fitina asobola okulemesa omumoroka y'omuntu ojjugula bulooka nagikola waliwo omusiraamu nze yaleeta ekimoroka kuva South Africa nga kyabukadde 200 bakitudde 200 abajja nga kino ekimoroka kiri bukadde 406 musiraamu nali musomesa yali ageze kusoma busawo South Africa aga sheekh moroka yo nfunira omuguzi oba oli Allah ayinza okusizaako akalungi nembaako omuntu gumugenda aga nti kino ekimoroka kya bbeeyi lwaki nga naye kitunze layisi nti agala funamu sente aweere abaana be akomyewa talina sente naye babuloka bafuuka ekizibu ate abalina abagagga bafuuka ekizibu nze nemba mukwasi mugandi kati mwogenda buterevu naye nga ate buloka taagala kumuwa mugagga buki buterevu wabula nga akyagala ayagala okula sente ezibula ezagala okwekanakana n'ez'owemmotoka kati emirimu egiro si mirungi era abakola omulimu gwa ddiiri bwe gutyo oteekeddwa okubanga ko ne sayidi gy'omanyiddwa gy'okola otya kati osangamu bakuba sayidi bakuba ddabo akuba sayidi eyo nakuba nekiki obwe bulyazi amaanyi oteekeddwa okubanga omanyiddwa sayidi ndya sayidi ya mugagga oba ndya sayidi yaani yagula ya muguzi naye kuba sayidi zombi nedda ekyala kiri kyewakola si kituufu obusiraamu tebuli mukwesasuza nesasuza eyo aba yakulyaza amaanyi aba taagala gwemugaye nti webanga botubukoze tulisinkane wani temutyanga kulyaza amanyizibwa kunaku lwonkomero mugenda kuba bwetaavu eri aba abalyaza amaanyi okusinga obwetaavu kati bemukola ki bwe mulina gweredde osinga oli mugaggati abasiraamu tuliga okwerekereza walabanga bwatwagati kale bekywa bwekityo naye okakasa nti bandyaza amanya swaba
ono oyitawo ku nnaku lwenkomerero ye ajja kusomedde gwali olina bimugamba olubereberye kakati yalaba mutima gwo gulabika gulimu ennuuru ya imaani kyava kuba ebigambo byakaganga nabyo abafeere bagezi awulidde gwe mu mbeera gy'oli mwakkubira leero akweyasanga nawe nti oli mukalubomuuko okola otya awudde naye nga aya gyeyasembesa agyesembesa mufu kikyamu wabula yayagala ogikubisa ng'akozesa okuba nti akimanyi togimanyi naye ng'egyalimu obukkiriza binamusomera nti Allah yagamba awulidde naye akubana wakola wandwadde omubuzamuga nti kati aya lwekola kunze kyekola teba lwaki wajjukira kunze ebbanga nabalagakolaki lwaki gyoba kituka kuyo olwo aya tuvaayo nomanya nti akubba agenderedde akubba amanyi nolwekyo aya amakulu agali muntu Allah abagezesa alabe mumwani analongosa emirimu liyabluwakum kubagesa ani mumwani alongosa emirimu aya erimu suratu al-mulku Allah agamba tabaraka alladhi biyadihi al-mulku huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta yatonda okufa wal hayata nobuki liyabluwakum abagezese ayyukum ani mumwe ahsanu amala anakola emirimu kulwa Allah ng'agikola nga nabbi yagikola atya bwe yagiyigiriza gemagula agali muki kati yajjamu ako n'akakubisa gagonze omutima ozeeyo okomyewo hati era asala amagezi agamuga nti kale wasomera aya naye nze kankuddize nze nsigale nga nkola ki nga nkubanja muyinga okwerekereza yenna gwakulyaza amanyiza olunaku lw'okusasula amanja lukola ki akututteko mukyala totobana muntu mugende mu kooti mwekakanye bakafiiri mugamba mukyala mututte kale olinsasula eswala n'ebisiibo ipuloti yange olitutte kale olinsasula eswala n'ebisiibo antamalade nongegerako kale olunaku gyekola ki yaumul qiyama yaumuddin malik yaumuddin nabi sallama ibuni abbas yagamba yaumuddin ay yaumul hisaabi waljaza olunaku lwaka bali banakusasula buli yenna abanja kwolwo togenda kusukka buli yenna abanja ko togenda kusukka kubanja nakyo bannange twerekedde buli azaamanya Allah tusaasire kituufu emirimu gyaffe mingi ate abo lyazaamanya kati bungi abasomesa tuli azaamanya abayizi tuli azaamanya bannannyini masomero n'abamusomero batuli azaamanya abasomesa n'abazadde muli azaamanya bannannyini masomero kati buli azaamanya neffe na buli muli azaamanya kunaku lwenkomeero tajja kufuna buddukiro wagenda kuddukiro kutuusa nga zizza haki gyakola atya yali azaamanya kale nekyo ekigambo ekyo inshallah taala emirimu egiri muggwako balikwata ku mazambi goyo ge yali azaamanya ne bagamukola ki bamukendeezaako ne bagamutikka naye naawebukako oluvannyuma n'asiiba mu muliro Allah ajja kusasula ajja kumutika ku mazambi go akola atya nankani ajja kumutika ku mazambi go seke kyeyongera ku kibuuzo kiri ate oli bwandi azaamanya mutwalo nanemuli azaamanya ebiri kati ate nawe goba muli azaamanya era kiringa muntu kumubbangatte wano naye nanonyamu ezamunne nazambala omusa twaziyambadde nsande zange bazibye kati ate nogwayambadde ziyabye ezizo naye abamuli azaamanya nolwekyo bannawe okwesasuza okwo si kulungi kyova olaba nti mu mateeka g'obusiraamu ayimirizawo haddi si yenannyini musango gwennyini kubanga senga bagamba nti gundi engeri gyakubye eŋŋuumi kati omukola otya bw'ate oba oyagala mukuba nnene gyakoze ekyo gyakubye awudi tobola nti oli bakuvuma ku mannyoko gwe nawe oyagala kuleeta ate ekinene ekinamuluma okusinga kitakoze atya kati ebisa bisinga babeera okwesasuza okwo naye si kirungi naye abamuki muli azaamaanyi kati nolwekyo kyenvudde mbakubiza nti mwiga okwerekereza tozaayo buli azaamaanyi na buli azaamaanyi akuli azaamanyiza ngaotomuddiza buli azaamaanyi beera musiraamu yerekereza kunakomera ajja kusasula beera nesobi mu maaso ga Allah nti ajja kusasula ne mu buli baddi ajja kusasula temudde akola enemba mugende kwerosi mulongeremu ebiseera byammwe bigende nesente zammwe zigende
tamutenda bweta kumutwala ku polisi wabula musobola okujja wa imaamu wammwe n'omulapu wa imaamu nga nti imaamu musiraamu imaamu n'agezaako kubagata bwagaana khalas n'omulekerani Allah naye tomutwala ku polisi bakusanga ate omusiraamu yajimbye musiraamu ne jeeke ng'akola ti obanga mukute jeeke ng'ate gwogobeera gw'omukola otya oluusi badde mukolaganya ebbanga ddene muli bamukwano newawo ogenda omukyala bakumanyi nga munne atera okubeera ne mu ddiiru kati embeera gye muteekawo teba kiki nungi kati tuyiga okwerekeza bannange yoza tufunikire naawe mbadde ndi ku tahiyatu esooka katugeze nga nsaala oba eswala yalaakanya kati wenneesaaza zino eraako ebbiri nga neesaaza mmaleyo tahiyatu oba nkome kusaalira nabbi azibeera zino bali bw'obaaba nga obadde oswala yalakanya gwe n'osangako bbiri gwe ebbiri zosanze ezo zibeera ezisooka ewwo newankadde bano ze ziba zikola ki zisembayo kati oba olina okumala okusaalira nabbi na buli kimu nga neesaaza nze tashahudi esooka agamba agimaleyo yonna oba akomeko agimaleyo tashahudi okubiri ne ku tahiyatu esooka era ne nabbi tashahudi tugimalayo ne nabbi netumukola ki netumusaayira nga bwe tukola ne ku tahiyatu ekubiri newankadde ekyatikirivu bwetasayira nabbi ku tahiyatu ekola etya ne Sheikh Nasruddin Albani alaba nti anisaidde mbakusallama ne ku tahiyatu esooka mikono nga gyeyongera bweyongezi kale Sheikh waalaikum salam endongo kibuuzo kya mukyala akubuuziza nnyo endongo tekkirizibwa ku mbaga ya muki ya musiraamu ate bw'abeera seeka evumirirwa nnyo nga yafumbiza oba yawasa evumirirwa nnyo kubanga yatandidde kubeera kyakola ki kyakulabirako negutaba mukolo musiraamu toddamu kwambala mpale eyo nga pijamu eri bweru nyambala empale evunanyizibwa enyamba siamusivuka musiraamu kakati obusiraamu bwaziyiza omusiraamu n'okubuuliza endongo ng'oliwo wekka wala bagamba nti simanyi obudongo obeeramu mu message teri message ebeera mu music okugjako bwononefu era ebeera Qur'ani yaki ya shaitani nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku bw'okuyimba hadisi amanyibwaji hasana yagamba min an yamtali ajawfi ahadikum qayhan wa sadida khayran lahu min an yamtali ash'ir akama k'omukumu okuddula ebisesemi n'ebikolondolwa tekisinga okubeeramu ennyimba nolwekyo ennyimba Allah aziyita lahu wal hadis era mbi zivumirirwa mwanya nyingi mu Qur'an muzimu ku aya Allah agiyita yabuuza afa bihadha alhadith ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun ay mughannun fasjudu lillahi wa'budu ni aya ndala mu suratu al-Isra wastafziz minhum man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajilika wa sharikhum fil amwali wal awlad wa'idhum wa ma ya'iduhum shaytan illa ghurura aman bajjamu tahrimul ghina ni aya ndala min an-nas man yashtari lahu al-hadith yudilla an sabilillahi wa yattakhidha hudwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yalaya nagan wallahi alladhi la ilaha illa hu inna lahu al-hadith lahu al-ghina yengala banyimba nocho music wananga ali haram abele music w'oluzungu oba music w'oluki oluganda ngaki anatumbira mu music oluganda sebatta simanyi Bobby Wine simanyani ate kabeerewo kisamize bano bannandujja owulidde n'abafana batyo kabeerewo w'ekiwarabu abarabu nabalina music kabeere owa taarabu kabeere taarabu w'ekiswahili naye ali haramu kakati obusiraamu bwakkiriza ku mbaga abakyala okuyimbayo obuyimba obuki obulungi
nga sibwakiwemu sibwagwemu owulidde ng'ogamba omugole tulese muto bw'ataazaale nga tumuzaayo obuyimba bwe butyo naye babekikola mu ngeri ya kusaaga nga bamusajja muwala bamuzaamu ama naye abakyala bokka eyo era bakuba n'obutaali bakkiza okuba amataali agatasukka 2 baba n'obutaali bwabwe anti kati bano bateeka music ne buki bano bateekamu music naye abakyala bakkiza n'okuba amaki naye nga gabeera 2 babeera obutaali 2 bakuba nga bayimba bakkirizibwa ulidde mwabaami temwaweebwa mukisa wabula amataali mwagawamba ne mugabawaka ku bakyala ne mugabajjako ne mugaze naye ku mulembe gwa nabbi bagakola nga kibagakola amanyumba mwita Said bin Wahfi al-Qahtani rahimahullah mutabacha salatu al-mu'min yalaga embaga omusiramu yandibadde najjula ebigambo bya Sheikh bin Baz rahimahullah nolwekyo abakyala bakkirizibwa okuyimba obuyimba nga obugumya omwana ono omuwala n'okumwozaayoza nga bumuwanyira bbaawe nga bumuwana nga bwagenda luli mama yabadde ambegera kati agenda okubanga overall yebegera yagabanya Allah mwadde kiti kagamba nga bumuuzaamu amaanyi awulidde wahakaza nga bamukubira obutaali obuyimba obukkirizwa kubaki ku bakyala naye sikubaleetera simanyi nattooli ajjayimire mu maaso gaabwe akola atya nedda nolwekyo bukkirizibwa eyo seeka naam kale tumalirize inshallah tumalize nawe alaikum salam esebu eswala yetuuka kuba batakigenderedde ali naddala wabanga badde mumaka gani gabbaawe eswala yekola etya etuuka kubanga ekyakikoze mu buki bugendererwa ate olusanza okubanga bufunda bwaki bwansawo talina kiki batubasala bumbeera ne basahaba balingawo nga bambala engoye za bituli bamasakini nga bambala engoye za bituli omusiraamu yasayiranga mu kanzu nadduka n'agitwalira omukyala n'ajambula omukyala agisayiremu omukyala talina ngoye zakola ati zayambala naye abafu wano n'amala bemulugunya kale kagiri babukamu bukyayampasa era emisango gibeera bayimamu bano bakiringo gyogifuna naye maimamu mazima ddala naweraba kale rabayo owulidde ate nga olusi ensawo ya bbaawe agikola atya nolwekyo abakyala babbaawe mubasabire obulungi abamu bakyala bafatukamu ebituli batusabira naddwa tuleme zinawera atya mbogenda kuwasa abakyala benyini batuviirako embeera eno gyetulimo okukolaki nga batukolimira tebaagala tukole ki embeera yongereko nti bwenetayiramuko ngaokola otya nakamanya nti naye yenyigiririzaamu nolwekyo musabire eddwa ennungi Allah alongose embeera nolwekyo ndaba eswala yekola atya ndaba eswala yetuuka mukkirize baganda bange tukome wano insha allahu taala ekigambo kyensembya baganda bange mbala abasinga engoye muzirinnyamu abavubuka mulinnya mu ngoye naye mukendeze kiki engoye bannange okendeza engoye si kyakisunna busunna bula kyabwaki kyabwatteeka musajja talina kwambala lugoye lusukka kakongobole kukawaki naddala abavubuka lwaki ngambye naddala abavubuka kuba omuvubuka obeera soba obwera obwongo bukola bulungi otegera bulungi lwaki yambala engoye ate kubikuba ne smartness ekyalamu temwambala omuvubuka omusiraamu tambala bwali buno bwokwekwatakwata obubakwata obugira bwe buti obukeno wansi yambala empala ekwesa kiki omuvubuka omusiraamu tambala mulembe ogwo omuvubuka omusiraamu tasala kaati owulidde tayambala bitishat bino ebigoyego ebijja bitalina pulaani ebyomulembe ebituuka n'okutta eswala z'abantu ebiri design ebiriko n'agafaananyi g'abayimbi ayambala engoye ezimwese kiki oba kanzu oba mpala ena saati nga ddala emwese kiki ekiba mulekerawo kwambala ebigoyego ebyekiyayiyaye oba ebigoye ebiriko ba baby wine oba ebiriko bakamiliyoni ebiriko simanyi baani abo temwambala bigoye ebyo biriko abasambi b'emipiira olina okwambala olugoye nga lukwese kiki oba t-shirt nga t-shirt yabuvunanyizibwa oba saati nga saati yabuvunanyizibwa
oba mpale temwambala buno bukapipe buno temukola ki temwambala mukendeze kiki engoye zijja kweyamba kukola ki obutakendeza nga tolina kigendererwa kya takabburu mbu tekirina buzibu kituufu tekirina buzibu naye kati gwe kyekigano okendeza bwetaba takabburu kyekigano okendeza bwetaba takabburu kubanga mu umma yonna omuntu avaamu yali ogwo Abubakar Siddiq era nabbi bwayogera ku kabenje kokweyesa ye yasubuka nagati ya Rasulallah wamubaka wa Allah inna izari yastarkha ekekuti yange esesetuka Abubakar yenkubye mwagati nze sikwesa naye eyange ekola etya neyesesetuka nekka netuka ku kongovule era amanyi balaga nti nabbi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali Allah amutonda nga talina kiki nga talina kabina nga bwanu bwati era lubeera bwe yatambulanga enkutu yasesanga kiki nsesa Ali radiyallahu anhu nawe figa bwe tubifaana gwe figa yali ku nnomo nungi osobola omusipinde gunyona mu kiwato lwaki tokendeza lugoye bwe banga dasi takabburu mu umma yonna ali Abubakar Siddiq yekka yanoonyeza obufulumi abasigadde okujja nga noyagala kubeera Abubakar kitegeeza okwesa takabburu muganda wange wetereze avubuka musiraamu talina kwambala balance omuvubuka omusiraamu talina kwambala kiki waliwo abavubuka balina kusana kuno bambala obugoye buno bwakapera obuliko bwenankani bwe buti kakati nga naye ate nga tobatuuka nga ne bakuba ekiwato tekajjaayo kati ate nga n'empale eno tekola kitebika kabina nga bakutama okusaala akabina kasigala bwene enkole esala zifa mukakuza obusinzirako esala okutuuka saturul awra okubika obuki naye abantu bangi abakutama obina ate akabina k'omusajja kalabika bubi akabina k'omusajja fe tubadde basajja bannamu tuba tuna obubina tubutamwa bulabika bubi mutuyame mukoleki bangi abaparada batunolekola ki subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh